Ettemu lino ligambibwa okuba nga liguddewo ekiro ekikeeseza olwaleero lwateese Joseph bw'asoberedde mukazi we Justin Kimpaye n'amusalako obulago n'oluvannyuma n'amutemamu olubuto olw'emyezi 8. Ekikolwa kino kiwuniikiriza nnyo abatuuze abategeezza nti wadde tebalabanga ku ttemu bwe riti ery'ekika kino ery'okutemula omuntu olubuto olw'emyezi 8 bwe giti. Kali butemu ono yayinga ebbuba olumaze okutta mukazi we ne yeetwala yekka ku poliisi ne yeeroopa naye ng'ategeezezza nti teyejjusa ku kikolwa eky'obutemu bw'ekiti kyakoze. Omu ku baana b'omugenzi ategeezezza nti yawulidde muto waabwe asula ne bazadde be ng'akaaba bwe yagenze okulaba ekyabadde wabula ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kusanga ng'atudde mu kitaba ky'omusaayi gwa nnyina. Wagedde ku makya okugenda kujjayo ono ne tusanga nga yafudde. Adduse mangu wa jjajjaawe era nga ye ssentebwe w'ekyalo n'amutegeeza nga nnyaawe bw'abadde atemuddwa mu bukambwe obw'ekitalo. Namusalako obulago ate n'amusala ne mu lubuto lubaddemu omwana kuba mukyalo abadde lubuto obwana abadde buna akakulukanya nga mu myaka nga 10-12 awo n'abato abadde baddako abalala 3 naye nga yamusaze olubuto tetumanyi wadde ayagala kujjamu mwana oba abadde ayagala kulaba ki namusalako n'obulago. Omusajja ono ategeezezza nti eggulo yasabye mukazi we bagende bakyakalemu wabula ne yeerema n'agenda n'omusajja omulala ye ne yeddirayo eka akuuma abaana. Wataasa agamba nti ekyamujje mu mbeera gwe mukazi we okusalawo okugenda n'omusajja omulala kyokka nga muzito bw'atyo ye n'amuleka mu nnyumba yekka okukuuma abaana. Neeso mukazi wange kituufu. Oluvannyuma emirambo gyombi poliisi egitadde kabangali yaayo n'egitwala.